Terefu tukomyewo oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Tulina omuwanguzi waffe era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusako programu yaffe enganzi basangibwawo ennansana ku kyennabweru era nga bayigiriza abaana okuviira ddala ku nursery daycare kuviira ddala ku myezi 6 era nga basomesa ababalabira abalungi ddala ebyokuzanyisa gyebiri ddala endabira y'abaana endya yaabwe environment ate nga ssomero liri ku musingi ogw'obwa Katonda teweerabira nti ne talanta z'abaana zeetaagisa mu kuyimba mu kuzina mu sports so bazitunulirako nga zanjawulo nnyo eri gw'omwana agamba atya nti nosobola kutambula vans weziri ezikugira omwana ku mulyango ne zimutuusa era nga tweyongera maaso mukwano bajja kubanga bakutuusaako services zonna bulungi nnyo era nga wenjogerera okwewandiisa kugenda mu maaso awo era bw'obanga olina ennamba y'essimu gye wandyetaaze tunaba kutuukawo n'enjogera bakubirako ku masimu eri 0709788 oba 0392969930 bikwana abalungi awo ennabweru Prosper Junior School Day and Boarding wilisangibwa leka litwala omwana wo lisobola okuba nga limuteeka ku mutindo ogwa nnamaddala ate nno nga sinabakomyawo omuwanguzi waffe Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu z'ebika byonna ate nga obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola kuzza ku nakyokalayo nga bayina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo basangibwa wali ku Parkview Building Level 5 na Room number 2 oyingirira ku gate ekutwala oba etwala ku Uhuru Restaurant bakubira ku namba z'amasimu ku nooti 78250 oba ku 075777749 obuuza mukyala Shakira mulokole ojja kubanga bakutuusaako beba Smile Solution bajja kubanga bakutuusaako bulungi ddala n'olwekyo nno mikwano wakati awo nga tweyongerayo okugenda maaso teweerabira nti olukuŋŋaana lw'abaana ennaku z'omwezi zino zetuyingiridde nga 19 omwana muleete gwenyiikira okola ogugwo ate okukyusa kunaaba kwa Katonda gwe kola ky'osobola ebisigadde obirekere Mukama kasita omuti gubeera nga gutemwa guba gujja kukutuka kyonna kye kitwala tokoowa omwana musindike katugende maaso abamasimu manyizi zino zitandise okuvuga ne katuwa omwana ono atubuulire Katonda amusumulula atya kubanga yazze wano ng'omuwanguzi kyemmanyi alina waayise ne waatuuse wanje Viola Musomba nkome wane nongwa lwasatu ku lusati fasting amudde ku musajja nga ntuteko mu motoka nampisawo buyisi n'anyingize wakawe mu gate natuuka maka goli omusajja olwo kubandulu si kubandulu Musomba lwaki tewagikuba nali manyi era ekiddako agenda kumpa sente kubanga yanamulaba alina sente nga nyingi nga nyingi nezira kulaba sente kyokka nga mpa wangulu kukumaze ebbanga siina mulezi gwe njagala nga ne ku ssomero lyonna mbadde n'omulezi gwe njagala namukyawa naye bakulaze ku sente bantaze ku sente nga sente nyingi zaalina nantwala maka ge n'atuuka nagulawo geti alina sikaali ng'alinga singo alina sikaali nagulawo motoka yatuuka mu motoka mulina ngamba omutwe wansi nga kuba engombe asikali aleme kulaba nti mu motoka temuli muntu mulala yenna napakinga emotoka nagamba asikali gende manju kogendeke manju katini asikali nagende manju nagamba va mu motoka yingire ennyumba etegera tekyali nti no bakututte lwampaka kati nengamba omusajja ono nanyingiza kisenge kye angamba ekikulese wano okimanyi ndowooza toli mwana muto aya siri mwana muto n'ekyo byogenda okukola mbimanyi esokompe sente kyendasooka omugamba okumanya sente zimalamu nnyo abaana naddala abawala sokompe ki sente naye nga totidde obaata alina siriimu nga sirina kyentidde namugamba sokompe sente nagamba sooka olekezesa okuwa sente mala kumaliriza kyenjagala natandika okundoma nsinga ekiggwa
nekyegwerawo nekyenamusiimako naye alabika atya yayambalirawo mankondo musumba nenfundikira ng'omuntu yasoze mu kusaba ebwankulokoko omaliriza nfundikidde amafuta gonna ge mbadde nayodde gonna agayiye naye mu kukomawo nga maze okugira kyayagala olwakuwa mmeka yaŋŋamba kankuwa $2,000 nampa $2,000 nampa n'5,000 ze za booda yaŋŋamba sigenda kuzzaayo nga ku kyalo kuli balabika bamumanyi kwezo zonna zewalabye kuze nalabye naye obudde bwali bukedde nga zirisanga 12:00 nga ku kyalo kuli bamumanyi ng'ate okumulaba nga nkomyawo naŋŋamba kankuwa booda edde okutwali nakwata sente nazo wa booda omwana oyo omuntu wali wano ne wano akuyita na mwana netuuka mama wange namusanga naye ku kkubo gamba booda ali enzija eno tuva eno booda enzija eri naŋŋamba ate yovaawa konze mpeeyo mikwano gyange nyina gyempitidde naye nga nyina sente aŋŋamba musumpampazi kyenerabidde okugamba mama wange yali yaŋŋaanadde amasimu nga nze mama wange newaŋŋaana essimu nga nze newaŋŋaana essimu nga nkukuta n'essimu muno nalinako essimu akati waneeno tuve waneeno olwakadde kaffe kati omusajja mwesanze ne mami yambuuza ovaawa mugamba nveeyo mikwano gyange mu mukwano gwange mubadde muwerekeddeko naye yasoze wankulu okutusoma naye naye ng'ate gyali omusajja nva kunkozesa tetubeerawo awo ewaka enkeera biki kati muli nekinnumiriza nnyo January atuuse olukuŋŋaana lw'abaana lutuuse nenkomawo wani wa pastor Tom olu 2018 tandise okwereeta nga mpulira baziranga bulanzi tandise okwereeta nawe nakomawo ku Friday waliyo counseling eyo waggulu nenyambuka counseling nengere wa pastor Vicky naŋŋamba ki nemugamba musumba nemubulira nga wekyali ku 31st mugamba musumba kintu ekyongezaako kijjako nekinemeddeko musumba nansabira nembeerawo lwali lwakutaano lwenameetinga pastor Vicky nansabira enkeera ku Saturday nga lwalukungana lw'abaana nembeerawo ne mu lukungana lw'abaana ne babeera nga basomesa ebintu basomesa era mukwano gwange gwe mbadde mbeeranga naye wano nga tujja tusaba nga tusulawo waneeno nga tusaba olwo olukungana lwaggwa bwe luti ngenda lwaggwa embeera nga feina omukwano gwange nagamba nyina ekiroto kye nakulooseeko omusumba kuva mu buto bwange mpozi nga ndootanga embwa naye nga zembwa simanyi kyekitegeeza waliwo wenalootanga embwa nga enva mu sikaati biki nga ndoota embwa okuva mu buto ekintu ekyo kyakutandika ddi ekirooto ekyo natandika oloota ekirooto ekyo nga ndi mu P5 era gwe watandikira okwenda obwenzi nabutandika ndi mu P4 wagiroota embwa ng'ekola etya nva mu sikaati nenziramu era nengiroota ng'enguba naye weyanguba bweti nensitama wansi era nenyingira munda nembeera nga mbiroota wange waka wali wajajja twakeranga ku makya ne tubuuza biki buli omu naabulira munne ekirooto kyaloose nga nze mbyogera ebirooto byange nga jajja omanyi nga ebirooto yaŋŋambanga enne gwe embwa zikwagala nnyo nga bwatyo bwaŋŋamba ku mirundi ebiri olwotambula naŋŋamba embwa zibeera ebeera oli friendly embwa ziri friendly nga zibeera zikwagala nnyo neŋŋamba embwa biki tuuka n'obasomesa olota embwa biki neyo pastor Betty nalootako ku mbwa pastor Betty naŋŋamba ogwo mwoyo gwa bwenzi naye nga nzija ndoota embwa nga ndoota embwa zikuyingira mu sikaati oba ositamine ekuyingira oba okoze embwa webeera eggoba mu kirooto muli wogwako dawuni ositamira enoonya magulu gyeba erina okuyita nga nzija nziroota bwento nga wakimanyiira nakimanyiira nzinga ebirooto by'embwa mbyendoota era mmanyi biki ate we nalootanga embwa tandisenga pastor Betty nga tuuka ekiseera nagamba gwe tolootako nemugamba kuva we naloota luli embwa siddanga mukuloota nabeera nga nsabira kati we nagamba pastor Vicky ningamba mukwano gwange naŋŋamba tusaba naye wano
kuba yali asomera naye yatuula siniya wakuba yatudde siniya 4 nangamba naloose ekirooto kiri ekirooto twabaddemu babiri naye ng'embwa zitugoba emisinde embwa ezatugobya emisinde ng'embwa wagigize bugizi nejja gy'oli nagigwadde ha naye nze embwa nagikutte nenjikuba nengamba ate bino bitegeeza ki nange ku lunaku enkeera gwennyini nendoota embwa yennyini era nga nnene ngeri embwa musumba yakula nga nnene olutandisa okwewalirayo ddala nga ntandisa okwewala maaso ga Katonda nga mpulira ekintu ky'obwenzi nkikooye nga nnene eri embwa musumba yali nnene nga ya bbulaaka nga nkadde ng'egenda evaako etandika okuvaavaako n'ebyoya obuliba obwo kati we nagiroota nejja wendi neyagala okunkiisinga wano we nali bwenti nali tudde na wansi neyagala okunkiisinga naye nga weeba egisinga bweti omukira gwayo eyagala egunyingiza mu sikaati mu kirooto muli kati wano wabbali waaliwo ekiti nekikwata nenkuba embwa we nakuba embwa nereekaana negwa wansi nenjongera kati mu kirooto muli nendabamu pasita bamwita musumba bamwita pasita Scovia aweesa obujulizi ku Lwokutaano mu kirooto kiri we namulabamu n'agamba abooluganda tukubire muganda waffe mu ngalo naye awangudde embwa ebadde musumba neva mu kirooto musumba okuva ku olwo entudde entende obuwanguzi buvaawo mukwano mu nsi ya mwoyo olwaleero musumba saawa zakakati naddayo ku ssomero nengenda ku ssomero n'omulezi gunali njagala nze nga abaana babeera tukola parties noonya pati gyobeera naye buli omu yeesooka n'agamba ngenda beera nono ku pati musumba nze siina kyennenyigiramu mbeera ku ssomero nga ndi awo ku pati wembeera ku pati embeera nzekka naye nga musumba kyenali ndiko eri embwa nga yakula nga kwegamba yebadde ekola buli kyonna ekibadde nga nokaddiwa egenda ekaddiwa musumba mpezezza kati ngenda mwaka mulamba amiina omuzimu gw'obwenzi amiina musumba natuukako n'ekiseera ku ssomero ku ripooti deputy nangamba tugenda kuterako trial naza school anze nali njagaddeko mutabani wa deputy yennyini nangamba va ku mutabani wange batuuka nakwegendereza bwegendereza nangamba muveeko nemugamba sijja muvaako nga nze kwegamba byewunyisa nakwewunyisa nadayo nga senior awo era sente nezibeera nga zibula school fees nga mama wange zimupula wendasaayira ddala ekibi nemmanya nti mukama nsumuludde kuba nzijukira okumanya kino ekibi kibuuza ne school fees second term senior 3 nasomako half nebankuba school fees nasibira mutundwe nenzija nembeera wano nga nnoonya mukama mama wange abaasaba ne wabaawo omuntu amuwa sente mama wange mubuulizi wanjiri kati ababa muwa sente agenda nzizeyo ku ssomero mama wange nanzayo ku ssomero nebeera nga bamubanja sente natuuka ku ssomero nga bamanje $2,15,000 bandi abo mutunda omukyala najja nambuza mutudde mu kyaki olwo ng'omaze okuwangula embwa Katonda emikutu agenda agikomyawo omukyala nambuza osoma nemugamba nsoma naye nowiiki bangubye school fees konze kanzije nnonye mukama baali balina mu kusiiba omukyala nangamba bakubanja sente meka ku ssomero namugamba bamanja natya muli natya namugamba bamanja $1,500,000 nangamba ekisebo kyali kiggwa lwa mukaaga nze nga newaddeyo nsiibye Julayi nangamba enkya nga tumaliriza ekisebo ngenda kweterako sente oddeyo ku ssomero nkwagala osome nakwata sente nazireeta yampa $1,300,000 nangamba linnya bodo oddeyo ku ssomero nenzira ku ssomero oyo nno bamuyita Katonda musumba mbadde sibeeranga kaawo nefuna ripooti nze nakoma okufuna ripooti yange nga ndi mu senior 1 ku ssomero ripooti zange zonna bazikwata neneebaza mukama eno ttaamu ripooti yange yonna gye baali bakwata bagimpadde amiina era engalo n'akalulu mikwano nga sikalaba akaseera kano nga tulina okuddiza Katonda ekitiibwa mu dakiika ezifaanana bwe ziti yonna gy'oli era ekyasinze okunsoomooza
kugundi kungungana zino zebateekawo wano emutundu ez'abaana ekisinga okunsomooza abaana babeeramu naye kati nga gwe omuzadde omwana abazadde basindika busindisi baana tamanya omwana agenza kukolayo ki. Abaana abasinga babeera ku masimu WhatsApp balaba biki bajja n'amasimu yeno basomesa yeno ali ku masimu musumbazi nabeerawo nemanyira nze nga nayiga n'okwelwanira olutalo wenda otta ekiroto nentegeera amakulu gaakyo nga musumba nkikuba nga nsaba neŋŋamba Mukama nsaba buwanguzi. Omukazi olwamala okumpa ssente nantegera enamba y'essimu nangamba nkuwadde ssente zino ogenda osome. Mama wange nga noonya ssente nziziza ku ssomero afuba okulaba nkola ebibuuzo ebimpisa ogenda mu senior 4 nembeerawo nengenda ku ssomero era naddala ku ssomero nga buli omu yali amanyi abaana bakimanyira gwe vaala tofuna lipooti wakuma ofuna lipooti z'omusenior 1 nga nakimanyira nze nange lipooti sizifuna osoma busomi nkola bibuuzo nga ndika eyo nenzirawo ne baŋŋamba ekyemuyambuuza olese ssente mmeka ne mugamba ndeese ssente zizo miliyoni 1 kumanya nga nekyemu yeewuunya yaŋŋamba miliyoni 1 ng'ogijjeewa namugamba Mukama bibyo byakola olwo nga nsabye mmaze okusaba emiliyoni ze baali bamanja 2 zirimu emitwalo 15 ze baatera ku kadimandi fomu akankomyawo eka okumanya nga musumba Mukama yeewuunyisa natwalawo miliyoni 1 emitwalo 3 lisiiti ne bagimpa nga kuliko emitwalo 8 mu 10 kwezabadde miliyoni 2 olongo amaze okukyuka buli kimu ebyo Katonda abikola neŋŋamba Mukama Katonda amiina alese miliyoni 1 n'emitwalo 3 nekino emitwalo 8 tegikulema embeerawo nze olwo maama yakiwulira atya? Mama wange yawunga n'okukwataganye ne maama tumaze okukwatagana naye engalo n'akalulu temuzeekubiddeawo mwekka mu nnyumba mugambye nzizeewo ku ssomero najjanga ku ssomero nandaba biki nagamba ddala okakasa bakubanja ssente meka balansi namugamba balansi wuuno bamanja emitwalo 8 nagamba emitwalo 8 egyo ngenda kugireeta covid amazima ga Katonda mugulu covid teyajja mami teyajja yangamba sisobodde ndi bize ne babeerawo ne bangamba tetugenda kuwa bibuuzo ng'obuuza emitwalo 8 ngamba gine yaleeta miliyoni 1 emitwalo 3 negino omutwalo 8 tegimulema nga ntandise okukkiriza nze musumba buli kimu ekyange kyekola kyokka nakukkiriza nembeerawo nga nzikiriza nagenda olaba aze yajja mami yajja naye nga talina ssente yalina mitwalo 2 n'agiwaayo olwo ku mitwalo 8 kulako ssente gijo ne bamugamba era tetujja muwa bibuuzo ebibuuzo bya ku Mande aze bibulayo wiiki emu najja yajja abaawo mukwano gwa mukubira essimu namugamba omwana jankwantwa gina emitwalo 10 ogiwoyo omwana akola ebibuuzo musumba bwento nenkola ebibuuzo nenzirawo ku ssomero nenkola ebibuuzo buli kimu nenkola ebibuuzo ne bampa report ngaliko promoted to senior 4 mwaka guno ogenda mu senior 4 bwe buwanguzi bwentuuseeko kubanga nze okutuukako mu senior 4 ndabidde ddala nga kyamagero n'okubeera ssaawa zino kubanga mabegakaawo naddalako mukyalo musumba ng'abaana benatula nabo P7 buli omu alina abaana 2 ndaba kati ssaawa zino okubeerawo kisa kya Mukama bonna nno balayika banokutuka bakutuse kisa kya Mukama musumba mikwano abalungi engalo n'akalulu twandizikubidde Katonda oyo omuyinza w'ebintu byonna n'ekintu kimu kyemanyi tosobola kukyusa ensigo efaanana bwetyo kebeeredde disciplinary committee omwana ne bw'omukuba embwa nga yayingidde okugjako ng'eyinewe okugjako ng'esisinkanya amaanyi ga Katonda agagikola ki agagenda ogifulumya ng'olunaku luno olw'omukaaga abaana bonna mikwano gyange bonna basindika ataako okawulidde omuzadde omwana mulimberimbe waakiri omuggyeko essimu eyo aleme kujja nayo ajje nga wazze tulabye n'ebitubuzaabuza ebyo nabyo tubyewale tukkirize olunaku lumu lwokka okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 11 tajja kufa Mukama agenda mukolera ebikulu n'ebyamaanyi engalo n'akalulu mukwano tuziddiza Katonda oyo ow'ekitiibwa era Katonda oyo omunene oyo ow'ensonga akola ebikulu abaana b'abantu bye batasobola kukola ebyalema abalala Katonda n'abikola embwa zijja kufuluma oba zaagala oba tezaagala oba zaamuyingira mu buto
obanga omunaaza ekyogero oba bakwata bukwasi omuzimu gw'obwenzi ne guyingirawo n'ogwa rejection buli kye bayita embwa ejja kufuluma ku mulundi guno mu linnya lya mukama afaani yesu. Mikwana abalungi katugendeko mu masimu mu ddakiika zaffe zino eziddako. Hello. 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 Wanji munange. Tubadde Kristo Munazaleeti yoba. Awe bwekitiibwa. Naye banna. Ekitiibwa tukiziza Yesu ko. Omuzimu gw'Omwana gw'Endiga naye twebaza Mukama. Kakati ekibuzo kyange ekikopola kya Yesu. Kakati ekibuzo kyange. Wakebeza ko oli mulamu. Kama bampeere nnyo mukisa bannange. Kale. Weekebezaako omusaayi. Musumbaze neze mirundi gye naakekebeza giringa 3 n'omusaayi gwange mulamu olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Haleluya. Wanji mukwano. Halo, nkuwulira. Kama yebaze nsonda gye. Awe bwekitiibwa. Kama yebaze omuwanguzi waffe. Amiina nyabo. Bannange weebali kuwangula. Nawangula kisa kya Mukama. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Halo. Nkutukuwulira ssebo. Mukama yeebazibwe pasita. Amiina. Muwanguzi Mukama yeebazibwe. Amiina ssebo. Manya abantu tafutizino. Nze nkubye kusiima Mukama kubanga obujulizi bwempulidde bumazeemu amaanyi. Nsinye kwebaza Mukama kye yakolera omwana oyo. Ate n'ekirala kyenjizeemu sinaba kuzaala sinaba kuwasa naye kyenjizeemu mu ekyo okuteeka omwana ebweru. Nkiyize nnyo Mukama atuyambanga bwe tugenda okutuuka mu biseera ebyo Mukama ng'akutegekedde buli kimu kyonna omwana wo n'atafuluma bweru. Nkugambye. Onsaasire mbadde manyi nti omaliriza. Halo. Wanji munnange. Awe bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe Yesu yeebaze. Amiina nyabo. Bannange Yesu yeebale kuwanguza. Kisa kya Mukama. Bannange musumba jjejje nange luli naloota embwa nga nzifumita n'efa. Amiina twebazira katulinde obulamu obulungi kati. Era nabadde mu dry n'endoota nga nvaamu emmese naye nzikiriza Katonda nti obuwanguzi weebuli. Obuwanguzi weebuli. Nange kisa kya Mukama nakwewayo nakumunoonya. Tweyongere okunoonya Yesu mukwano. Era twebaza lwemusi. Amiina. Ekyakuyingiramu tekirirwedde kukufulumamu naye bw'onyiikira mu Katonda. Oba kikaddiye oba kyagala kukuba kiisi nga kikaddiye kijja kufa. Hello munnange. Yesu yeebazibwe musumba jjejje. Awe bwekitiibwa taata. Weebale tuweereza. Amiina. Ambasadde eriye okuva Namugongo nga nsibuka mutimu tugenda mu ggulu. Njagala kwebaza Katonda olwa student waffe ate omuwanguzi waffe olunaku olwaleero. Yenjagala omwebazaako kiri kimu. Nti yeebale kuvaayo n'ayogera amazima n'ataba ng'abaana balala balina bwe beesigalizaayo naye ye ayogedde amazima. Ekituufu ddala. Butuufu ekyo Mukama akimubalire era akimuweera obuwanguzi awangulire ddala n'obubadde busigaddeyo Mukama abampeera omukisa gwe. Amiina. Mikwana abalungi ngenda kubanga tukoma mu kaseera kaffe kano akaddako katono nnyo. Katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo. Mutereeva ku 98 katonyeza 7 era ng'oli mu puroguramu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika era nga wetwogerera Prosper Junior School Day and Boarding lyerituusaako puroguramu yaffe eno nga lisangibwa nabweru awo. Mu ddakiika zino nga tugenda mu masimu gaffe gaagano nga laba gaakubye dda. Olw'essimu eno nenjagala okuyisaawo Midland Parents Academic Agency
essomero lya secondary ly'abawala era n'abalenzi lisomesa arts ne sciences. Omusingi gwa bulokole bino wammanga omuyizi abifuna ku bwereere omufaliso, ebitabo, peeni, yunifoomu, eddagala ly'amannyo, eddagala ly'engatto, sabbuuni ayoza, sanitary pads eri abawala, ekikopo, essowaani bya bwereere ku ssomero. Ate abava ewaka ebitabo, peeni, yunifoomu ne lanchi. School fees ab'ekisulo $54, ate abava ewaka $28. Okwewandiisa ennamba z'essimu ze zino: okwewandiisa $3 gyokka, era ennamba z'essimu kw'osobola okubajja 0753892535 oba 0778368517. Mikwana abalungi, temwerabira nti ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kubeera n'abaana. Nyiikira oba omwana akyuse oba omulaba tannakyuka, kasita aba ng'ali mu mikono gya Mukama Katonda essaawa yonna, omuti ogwo gugenda kutemebwa, ekibi ekyo kijja kufuluma. Obulamu bw'embwa eyo gye tutegedde nti omuzimu gw'obwenzi, mazima muntu si yaba akikola, naye lwali tembwa eyo omanya gugenda. So kati mukkirize ajja anoonye Katonda mu bulungi bwonna. Hallo, yimusa ku ddoboozi mukwano. Awe bw'ekitiibwa. Amina. Kakati nze sembuuza Viola. Kibali abaana bwe bakutwala nabo mu masabo ne bakuggyako amagezi g'obawuliza. Moje bali kati n'ekirala nkimanyiwo yazaala gwe katajjanga mukuzaala Mukama abantu eromu alina nze kata alinayo mulala. Kati omusabira afune embaga ndowooza. Alo, onagambye ati atwebaza Katonda nti Viola yawangula erawo ekitiibwa n'ettendo. Tubiddiza Mukama Katonda waffe. Nze Robina Shine ekibuye mukono. Onagambye ati bannange walala kongs. Ulululu Yesu nga mulungi, sitaani Mukama akunenye. Omwana omuto oyo abuze ekivundu kyawona kitya Viola? Ekiwundu nanyigangawo era nga omanye ebyekyalo noonya ebidagala noonyigawo paka bigenda nga biwona bikamunye. Ofumba bidagala ng'onyiga. Nange mukyala Viola bakubuuza oyina emyaka emeka? Ati nyina emyaka 16. 16. Hello. Wangi munnange. Ayi bw'ekitiibwa. Praise God. Amen. Praise. Ana ensomba ono good gathering teacher. Nga naesani mubi nnyo, akasajja kabi musomba. At that age, oh God. Naye twebaza Mukama nti yamusumulula ne fees ne zifunika. Viola kyengenda okusaba mukwano, don't relax in prayers. Kubanga sitaani tatuula. Embwa eyo gye wagoba okyalina bingi ebyokutula mukwano, totuulira ddala, yongera onnoonya Katonda. Amutuwa mami kirabika waawulidde wabanga abuwulidde, naye kati mu maziga mwali naye tuli bawanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera mu Amina. Onage Prescott Passageje, thank you muwanguzi waffe. Parents, this is a big lesson on God winning a UK. Abaana babayita bakazende gaalo, kazende boy. Naye Mukama mwesigwa nti bw'amukwatirako asobola okumutereeza. Hello. Wangi sebo. Mukama yebaze Pastor Joy. Awe bw'ekitiibwa. Mukama yebazibwe mwanyinaze. Amina sebo. Yebaza Mukama olw'amanyinaze oyo, kubanga Mukama gye yamuyisa bannange. Ebyali byangu. Naye kyembadde musaba oba kyembadde mbuuza ku ssomero balinako ne scripture union. Kweri. Era kyagala otandika okuweereza mu scripture union. Kituufu. Kubanga nange we nali ku nsomero scripture union yeyanywereza mu bulokoli. Era nempita bulungi. Amina. Amina.
kyetuvaako kyange kyamugambye wano pasa jeje di hand knowledge come back amagezi go gaakomawo amagezi era gaakoma kubanga mbadde nali sobola kusuubira nti nsobola oyita ogenda mu siniyafu amen ate gagenda kudabulingira mu ddala very touching story pious bwagambye very young girl to go through that. We pray that God prevails and takes guard of our children now that she has touched my God and God continues protecting her. Katonda agenda kweyongera okukuuma agambye atya Viola Mbusente was Stevens agambye where was she putting the money from the men? Did her guardians not sente waziteekanga wa Viola? nazekolerangamu ebyange kubanga saaziraganga sisobola ziraga mama nga mbuza ayandimbuuzizanga sente wazijjeewo era ngenda kusomera mpapa ketimale emitwalo 2 ngenda nga nyinanga mitwalo 4 oyongerezaako ate serebu hallo wanje munange Musumba jeje Yesu yebazibu. Amina. Omwanzi waffe Mukama yebazibu. Amina nyabo. Banange Mukama yebalo kuwanguza mpulira n'amaziga gampitamu. Kama nga wakitiibwa yebale kuwanguza no Dorine Kawempe kuva mu timu tugenda mu ggulu. Amina. Ennamu Katonda buli kinafaayo asobola ajja kumalako emisomo gye gyonna. Amina. Kama abawa omukisa. Amina. Viola nabuuzizza maama akola ki? Maama wange mubulizi wa njiri. Talina kubanga agamba Mukama yamugamba okubulira njiri. Kati ava waka n'agenda n'abulira njiri. Abulira njiri ya ku street ino yo ku Sande wano. Yesu yamuwa ebbaluwa. Halo munange. Mukama yeebazibwe Musumba jjejje. Amina. Yeebaleko nnyabo. Nkale maama. Mukama nga mulungi ow'obujulizi waffe okuwangula bambi yadde tannamaliriza. Naye Mukama mulungi tumwebaza okubeera okuyita mu mbeera ezo n'aguma. Alo Musumba jjejje. Nkuwulira maama. Okay. Halo. Ayiwa ekitiibwa. Amina. Omusere naza. Ani? Okubanga nzigumikiriza kandi nga takulewa mbanyikiza okumuwulira kubanga mpulira n'amaziga gampitamu naye Mukama Katonda yebalimwewange. Amina. Abamu n'abazadde otuula n'omwana ng'olooza muwombeefu. Kyovula tubasaba gwe mubaleeta oyinza omulabaawo. Viola yatuulanga ne maama we ng'agamba maama y'ono omwana wange naye nga ye katula kakoze katya katula keebisse so tulaba mwana awo nga yeewombeka n'olowooza nti ddala bw'atyo bw'ali. Abaana ebintu bye bakola ku ssomero bingi nnyo n'omuzadde ne by'otamanyi omwana abimanyi n'okusinga. So n'olwekyo mukwano njagala kukubiriza omwana musindike bamusomese. Halo Musumba jjejje. Wangi munange. Yesu yeebazibwe mami. Amina. Omwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina nyawo. Nze Catherine ndi busiika. Neebaza Katonda olw'omwana oyo kuba omuvumu kuba nze ndi musomesa. Ate nina muwala wange Viola omwana yakolanga mu katini gwe bayita Jovi y'omujjukira. Katonda nnyambye n'akuwulira. Era yajja ewaka nanyumize n'akunyumiza naye nga sikulaba nko neebaza Katonda nti yakutumulula. Amina. Neebaza Katonda era nkwegayiridde mukwano nyweza Katonda. Katonda agenda kikubalira teri yali aweereza Katonda n'amuyiwa. Era obwetayagala nnyo okuwuliza kuba talina ssimu naye saawa zino simanya agenze kunaaba. Ojja muteerako ekiro ku ssaawa 5. Amina. Neebaza Katonda Mukama abawo omukisa mwebale kuweereza. Amina. Ntumirako sita wange abeera busiika pamita saafina era wetusabira ffe. Haleluya. Dadi Tomu yafuukira ddala dadi waffe. Amina. Abamu abaana
abuza abaana bamuwala wa jjajja bali ku ki kati amagezi obawulizaako? Nagendayo nenziramu nembalaba kubanga omu atudde P7 this year nababo babaze mabegera bennewunyisa kuba twali twegubanga bannewunyisa kubanga omukulu yali angobanga nga nze ndi mu P7 yali mu P6 kubanga ye yagenze bugenze mu senior kubanga bonna babaze oba wasaba ebintu ne bikyuka amagezi ate negabulira ddala. Wangi munnange tetwagala kunoonyereza jako radio ngenda kujjako nange nkale maama amwebale kuweereza. Amiina. Mwebale programu yamwe yonna tugiwulidde era etukolera. Amanya bambita masika morin beera eno katale bukwenda era tusimanya embereza yamu tumidde mupasita tomu ne musumba katale bukwenda. Amiina. Ale mukama bawomu. Oyiwaawo. Hello. Wangi. Kama yebaziwe. Awebwa ekitiibwa. Kama yebaziwe. Awebwa ekitiibwa tukuwulira maama. Nsanyusa nnyo okuyita mukola first time. Anyway, kyemba njagala osooka obuuze kya erinnya ya Viola eddala yaani? Ajja ddi tubuulira ng'ozze wano mulaba. Ajja ddi tubuulira. Hallo. Hello. Wangi munnange. Awebwa ekitiibwa. Teesa. Nkale. Toyiwangako ku musaayi Viola? Sifunaawo ku lubuto. Ekirala nyina emyaka 16. Obwongo bwali busaza sitaani yali amuwadde. Hallo munnange. Wangi. Kama yebaze musumba. Awebwa ekitiibwa. Webale kutuweereza. Amiina. Muwanguzi waffe webale okuwangula. Amiina sebo. Embuuza. Atona emyaka emeka? Nina emyaka 16. Onagambye abaana abamu okay bana abawanguzi baffe ndowooza akaseera kange keeko ddala obudde bwebwo naye twagala okwebaza abaana abatwala amagezi. I think ndowooza ebibuuzo byonna tusobodde okuba nga tubiddamu era nga tukkiriza nti omwoyo wa Mukama agenda kugolokosa abazadde kungubaga agamba nti tugolokoke ekiro mu ttumbi tukaabirire Katonda ku lw'abaana baffe abakyali abato. Waliwo abamu woosuubira nti osanga emize basobola gitandikira mu myaka mirala naye ng'ate embwa zaabakeera dda mu P5 ku myaka 6 ku 7. Waliwo omuzimu ogwo gwe bayita teaching demon, omuzimu ogwo ogwesomesereza ddala abaana. Omwana talina kwabijje naye ekiro n'abiroota. So kati tuyingire mu lutalo olw'abaana baffe abakyali abato. Bayibuli bwegamba nti abakyala tuzuukuka ekiro mu kisisumuka ekisooka tukaabe ku lw'abaana baffe abakyali abato. Mukwana ebintu bingi ebigoba abaana naye njagala kusaba nti ekisa kya Katonda kijja kubanga kiyamba obulamu bwaffe okusobola okulaba nga abaana baffe bafuuka Katonda kye yateesa. Bw'abanga omulaba abataddeko pisto ez'amaanyi bwe zityo ne Katonda akyasobola obbateekako omukono gwe era ne guzitoya buli kyonna ekiri mu bulamu bwabwe kye tutamanyi naye Katonda ye ng'asobola okudiiringa nakyo. N'ekyakye njagala okugamba nga mmaliriza kiri mu Baluumi Romans chapter 7 verse 15 ojja kubanga okisomako. Tukubanga kyenkola sikimanyi naye kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. So mukwana abantu bangi bali mu mbeera eyo tayagala kwenda naye nga foosi emuliko embwa emulimu naye Mukama asobola okugifulumya omwana n'abeera wa ddembe ddala. Mikwana abalungi katumukomekkereza olunaku luno olwaleero era njagala omwana gwali eyo ku radio naawe omuzadde nga weetaaga Yesu akole ebyekisa teeka emikono gyo mu kifuba tusodde mu ssala eno ey'obulokozi. Katonda ajja kutandikiraawo gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go onsaasire ate onsonyiwe
ebyo byange byonna byenkoze era njatula n'akamwa kange nga nkukkiriza mu mutima gwange n'ensalawo nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kampeeyo tayimu eno Viola atusabire ku ssaala mu ddakiika emu yokka. Ayi Mukama kitaffe ekisa, tukwebaza olunaku lwaleero, tukwebaza olwa buli ssekinnoomu asobodde okuliisa pulogulaamu eno, tukwebaza olwabo abatannakyusibwa nga nze bwe nnali, tukwebaza Mukama olw'okutusobozesa olw'okusobozesa musumba waffe Tuma okuteekawo ekigo kino okubeera nga abantu bakuŋŋaanirako ne bakyuka. Tukwebaza olw'abasumba bonna ab'emutundu abazze nga batusomesa ne tusobola okukyusibwa. Twebaza n'omwoyo omutukuvu olw'okutulungamya. Twebaza n'abazadde baffe olw'okutusobola okubeera nga bafaayo gye tuli. Twebaza n'omwoyo omutukuvu olw'okutulungamya okuleka ekibi. Twebaza buli ssekinnoomu yenna asobola okubeera naffe. Mu linnya lya Yesu Omwana w'Okutonda omulamu nsabye. Amiina. Mikwano abalungi twagala kwebaza Katonda. Tugenda kusinkana olunaku olw'enkya essaawa ze zimu ate era n'abawanguzi ab'enjawulo. Mukama banjagalire. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Viola Mbabazi. Amiina.